Ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno twakulaga abatuuze ku kyalo Kinoni A mu ggombolola y'e Kamuli Kasanda abatuuze lwe baagwa ku mulambo gw'omuvubuka nga gulengejjera ku muti gw'omuyembe. Abatuuze baamwekebejja naye nga tamanyikiddwa ku kitundu. Ono si ye yekka eyeetuga naye tuzze tukulaga abantu ab'enjawulo abazze bejja mu bulamu bw'ensi olw'ensonga zaabwe ez'enjawulo. Ebyokwetta byombiina bingi banyagala kwetebyaga. Kino kye kiwalirizza ab'ebyobulamu okusitukiramu okulaba nga baziyiza omuze gw'okwetuga ogweyongera buli lukya. Okusinziira ku kunoonyereza kwa Minisitule y'ebyobulamu, abasajja be basinga okwettanira omuze guno era omwaka oguwedde abantu abali mu 1600 be bagezaako okwetta ate 53 bo ne bettira ddala. Naye ate abasinga okukigezesa attempts zisinga kubeera mu bakazi. Lwaki? Kubanga abasajja tebavaayo kusaba buyambi, naye ate abakazi bavaayo ne bakola ki? Ne boogera. Abakazi their social being boogera. Ab'ebyobulamu nga bakulembeddwa mu Dr. Danilo Kyabayinze, kumpi buli mu maka mulimu omuntu alina ekirowoozo ky'okwekyawa. Tumaze okumanya abantu bakozesa ebiragalalagala baba balina kye bakweka, abantu baluba mu bulumi nga balwadde ne beekyawa. Ebyo byonna tulina okutandika okubyongerako. Dr. Kyabayinza agamba bakizudde ng'obutabanguko mu maka kw'ossa embeera y'ebyenfuna n'ebirala bye bikyasinze okuviirako abantu okwejja mu bulamu bw'ensi. Abamu nga bafiiriddwa amaka, okusambagatulo mu maka, domestic violence, ebyo byonna byeyongedde okuyongera abantu. Bano bagamba omuntu bwe yeetuga kireka omukululo mu maka mwava kw'ossa n'okuleetera abalala okufuna ekirowoozo ekyo. Omuntu omu bw'afa aba alese omukululo gw'abantu nga bali mu kulumwa, beebuuza ebibuuzo, batandise okweyawula n'okuboogerako eŋŋambo n'okubasongamu engo. Dr. Kyabayinza atunnyonnyodde n'obubonero omuntu agenda okwejja mu bulamu kw'osobola okumulabira. Kwekubagiza n'okweyawula kye tuyita depression, n'okuba nga bafuna entunnunsi n'okupapa anxiety, obubonero bungi. Okugeza omuntu ayinza okutandika okugaba ebintu bye n'agamba nti kati ennyumba njikuwadde. Bano bagamba ekisinga okubennyamiza ne mu masomero abaana bafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo kyokka abasomesa ne batafaayo kwogera nabo ekibaviirako okwekola ekikyamu. Tulina okufunawo engeri gye tukuma abaana nga balina ebibinja byabwe kubanga bazannya mizannyo, kubanga balina clubs ezibazzaamu amaanyi bannaabwe balondola. Kati okumalawo ekizibu kino, bano baakutalaaga ebitundu eby'enjawulo nga basomesa abantu akabaata akali mu kwejja mu bulamu bw'ensi. Kye tusobola kuziyiza abantu bonna nga tumaze basomesa. So olukuŋŋaana lwaffe lutegeka nga 10 Septemba luluubiriddwamu tuyamba okuwa eddoboozi nti bannanga abantu beetuga. Bagamba ne gavumenti esaanye okuteekawo amagezi amalala eri oyo abaasobeddwa g'asobola okweyambisa okwanja ensonga ze. Nti nga waliwo ennamba hotline abantu gye bakubako ne bakola ki? Ne bafuna omuntu gwe boogerako nabo. Bagamba singa tewaba kikolebwa omuwendo gw'abantu abeetuga gwandyeyongera ng'abasawo bwe balambika. Hasfa Nanvuma, Agafe York Spark TV.